mwebale giberako mwebale giwagira mwebale kubaayo mu mbeera yonna obulamu bugamba ki bali kusonyiwa baganda baffe obulamu bulungi era nga bwe tuli mu mbeera y'ensi bw'ogiraba kasita obeera mulamu ng'ossa ebirala tubikwata mpola mpola. Of course okusonyiwa kya buntu era kino kibeere kyakulabirako nti abantu mu nsi ffenna ne bwe tufuna obutakkaanya end game yandibadde kwesonyiwa. Wasinzidde ku kyo gamba let me leave these boys for good because wali olina obusungu bungi OS. Omanyi time has everything. Obudde gye bugenda mu maaso ebintu bingi ebijja bikyuka. Ate omuganda agamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka gye bazireegera si gye zivugira ezo zonna ngero zigezaako okulaga nti ebintu bikyuka. Kale nakitunulamu nti wadde demands ezasabibwa zaali nti nkakali netwasobodde okutuuka ku nzikiriziganya kuba kyekisinga obulungi ne tubaako bitukkanya nti kino kikolebwe na kino kikolebwe tujjewo emberebeze eyo emirimu gitambule kubanga at the end of the day buli omu yetaaga munne ku level kwali. Omulangira Suuna naye wali otuddekawo n'olowooza nti waliwo abamu abaali innocent abakosebwa mu mbeera eno eyabeerawoko wakati wo n'abannamawulire? Mu luzungu tulina ekyo kyebata collateral damage. Kibeetera kubeera oba mu Luganda kyewandiise nti enjovu wezirwanira omuddo gwe gukafiiramu. Kitegeeza ki nti enkyukakyuka yonna ngeri nejja mu nsi any revolution causes collateral damages. Enkyukakyuka yonna ejja mu nsi ereetawo ekosa. Waliwo n'omukulembeze omu yateranga nnyo okukozesa ekigambo nti ensi egula mirambo. Kitegeeza nti enkyukakyuka yonna eteeka okubaako beekosa. Kiringa ebiseera bye twabeereramu ng'ono omukyala Jennifer agezaako okulongosa Kampala. Osuubira buli muntu yali musanyufu olw'enteekateeka eyo wabeerangawo kyali kituufu oba ekirungi okutereeza ekibuga naye ng'olaba waliwo era abakaaya n'abaganzi ebyange byonoonese kino kiri. So wakati mu kutereeza embeera oba systems ez'enjawulo wabaawo ate essanyu n'amaziga. So sijja kuwakana nti tewali baakosebwa baaliwo of course naye ng'era mu mbeera efaanana bweti nsuubira programs ezisinga ezaali zikolokota ennyo okwonoona amannya g'abantu zezaasinga okukosebwa. Bwe ndowooza bwentyo ezimu ku ezo ezaali tezikikola zaali zeefaananyiriza ku ziri. Ndowooza abakulu bo ne bakiraba nti zonna zirina okukolebwako bwe zityo naye nga kale nze nange ndowooza nti ezimu ezaali tezikolokota zandibadde zikala zikyagenda mu maaso naye olw'okuba ndowooza bo baakuba ttooki ne babako ekitu ezimu ezaali ennungi ezo zoza okumentioningako zeziriwa abaana programs ezakosebwa programs nga roundabout programs nga kachumbaali programs ezo bambi ezaali tezikalakata nga tezikolokota nnyo muntu kumutuka ku ggumba. Nsaba nti zandibadde programs ng'ezo zikomawo singa kisoboka simanyi naye nga UCC nga yo eyina enteekateeka zaayo gabbode n'engeri gyekwasaganyamu ebintu naye nga mu bufunze nze nyongera okukubiriza bannamawulire n'abayimbi tubeere kitole tukwatagane industry zino bbiri zikule. Waliwo abalala bagamba nti like Mulangira Suuna is the one of the big artists naye nti mu kuba nti yavuddeyo n'asonyiwa bano abaana teyandibasonyiye olw'ensonga musajja okulaba ezziga lye liva wala mbu yabasonyiye lwakuba nti relevansi ye mbw'oba ebadde ekendeddemu. How can you react eya Omulangira Suuna, how can you react about this? Sinakitegeera bulungi naye nga sinakiddamu bale njawulo yongera okukingaziizaamu kubanga ekyoyita relevance yange okubanga yabadde ekendeddemu sinakitegeera. Here my point Omulangira nti nga abannamawulire abasinga batandise okuboycottinga ngani sigena mentioninga manya bannamawulire nze ndi naawe wano naawe yes teri munnamawulire yenna yamboycotting. Ate munnamawulire okuboycotting omuyimbi oba weboycottinze wekka ate era same time nze nsobola okukozesa munnamawulire gwe mba njagadde mu kaseera gwe mba mwagalidde.
era wasobola era I believe waliwo munnamawulire atasobola kunteeka mu kamera eyo ntaddemu nga tanjagala nga ne bwe nali sinabakola bye nakolera yali tanjagala okitegeera kati newala nnyo embeera efaanana y'okubeera nti nekubagiza okwali abantu abatanjagala kati atakwagala batakwagala nawe oba okoze ekirungi yaba akirabamu obubi olaga enju yalaba kasiisira koolaze olaga emmotoka yaba alaba kagaali kati omuntu atakwagala batakwagala kati era abatanjagala be baba alaba ekibi mu ebyo bye nakola naye abanjagala yabankubiranga amasimu nga kyokoze kirungi okubanga at least banze ndaba newankubadde embeera bweti bwefaanana ekisinga obukulu kwe kutambulira mu kituyita harmony nga ffena tweyagaliza okugenda maaso kubanga akasi kaffe kano nga tukalaba ka Uganda this country was once zekinkyogera nnyo this country was once the pearl of Africa mukitegeera naye I think kati ekyo ekigambo kiteekwa kuba ku Uganda kyavaako privilege tuteeka kuba twagirizinga olw'embeera gye tuyita mu Uganda kati ate ffe bennyini abali mu akabiga okamanyi kigambo kya Luganda is a deep Luganda kitegeeza akabiga olaba mu lutalo akafo amasasi we gakuba ennyo kebayita akabiga kati oli omuntu waga nti ontadde mu kabiga aba ategeeza nti ontadde mu katu ontadde mu kafunda so Uganda eri mu kabiga buli kimu kyonna okitegeera okutuuka okubeera nga ogwali omugaati gwina yafuuka muwogo okitegeera tuli mu kabiga kati ate ffe abali mu kabiga bwe tudda mu kabiga ako ati ne tutandika okwekubakuba twekuba ebikonde ne twesunaasuna waliwo bannamawulire bemmanyi nga abayimbi babakyawa naye lwaki twekyawa okutuuka ku ekyo okitegeera so mu bufunze nze nsaba tubeere ne harmony okulowooza nti the hunt for likes ku YouTube yereese obuzibu oli akola ka YouTube channel ke n'akatuuma erinnya naga kati kanvume Ronio okuyiga kwa views Suuna zesobola okufuna views kuki bino byonna nga tubimaliriza tubiwumbawumba bugambo ki osobola basibirira abo abamu abakosebwa abajjibwa ku mutima yes abayinamu n'eryekonda ku mutima okusookera mbeetonera Munsonyiwe emanze navaako ka spark akakoleza omuliro naye ate balina okujjukira nti Ronnie bw'owaabira omuntu sorry nze bwe nateekawo embeera ey'okwerwanako kyensuubira nti n'oyo yanyiigira yandibadde yeerwanako singa baamukola ekintu kyekimu bali abakulu ne bazuukuka abaali beebase baaliwo nga balaba ebintu naye ndowooza nga tebamanyi banaatandika batya tebalina starting point ne bamala ne bazuuka naye mbutuufu this is too much era ffe twagenda okubatuukamu nga balaga kiri too much so saagala bafuke ekiiso kya mbuzi olw'ensonga nti nze sinze najjayo programs ezo bo baalina okumanya nti kyogamba nti okubeera nga buli lunaku olina platform gy'oyimirirako n'ovuma abantu kirungi si kirungi bo boovuma kubanga ffe tuli bayimbi twandibadde nga tuyimba ennyimba ezivuma abantu buli lunaku naye kati gwe okubeera nga buli lunaku olina empewo okuva ku Monday mpaka ku Friday nga gwe programu yo yakukakkanya mannya g'abanno nze nno nina nekyenjagala okubagamba bannange ntera nnyo kyogera kino njagala nakyo mukitegeere nze siri muyimbi amakingiddwa mawulire sige ga makings ekyo nkyogera nga sikimenyamu nze ndi muyimbi amawulire ge gasangawo kyeŋŋamba blogging yansangawo nga wendi okitegeera era bonna abatandika okunjogerako banjogerako nga bansangawo nga bammanyi nti ono gwe twogerako bamuyita Omulangira Suuna siri muntu ali made by news nti erinnya lyange ng'abayimbi kati kankuwa ekyokulabirako ng'omwana ono omuto Fresh Kid natandika okumanya Fresh Kid nga sirina luyimba lero na lumu lwemmanyi naye nga musoma mawulire mulaba ku YouTube naye nga sirina luyimba lwemmanyi nalwawo okumanya ennyimba ze naye ng'ate erinnya ndimanyi so oyo mwe mwamumakinga naye nze teri munnamawulire ya makinga mwenna mwansangawo nga mubloginga kubanga blogging mu 2004 teyaliiwo nze wenzijira ku ssimu Ronnie wali luddawo so kati okuddira ennyumba gy'otaazimba ate noyagala ogizimbulire kiba kikyamu mudde ku bayimbi be mwazimba be muba mukola ki muzimbulula abayimbi mutaazimba mubaleke
Okay. Kati mu mbeera eyo omuntu gwe kyakosa yenna omwetondedde. Ng'omuntu mulamu nina okukimanya nti waliwo basaalumanya bakagenderamu emirimu abamu bagiruzinga abaali basaka amawulire n'ebigenderako. Ekyo bansonyiwe sijja kugamba nti ndi musanyufu ku kyatuukawo. Bantu baaluzinga emirimu gyali gye basasula ennyumba n'ekirala naye era bamanye nti kiva ku bakama baabo abaateekateeka programs zino ezikola ki ezivuma abantu era be baba baluleeta kubanga bagamba okalya dda kaddadde ennaku z'omubbi zibaana olunaku lutuuka ekintu nekifuuka ekibi nekiba too much nga kirina okuvaawo. Abaana programs ezakosebwa programs nga roundabout programs nga kachumbaali programs ezo bambi ezaali tezikalakata nga tezikolokota nnyo omuntu okumutuuka ku ggumba. Nsaba nti zandibadde programs ng'ezo zikomawo singa kisoboka simanyi naye nga UCC nga yo eyina enteekateeka zaayo ga bode nenge gyekwasaganyamu ebintu naye nga mu bufunze nze nyongera okukubiriza bannamawulire n'abayimbi tubeere kitole tukwatagane industry zino bbiri zikule kubanga mu bayimbi tulinayo basita mu bannamawulire tulinayo sita n'omu ne mu babloggers tulinayo sita n'omu kitegeere ne mu bayimbi tulina basita bangi so nawe munnamawulire osobola okufuuka sita okitegeere osobola okufuuka sita ng'oli professional ng'abasajja ba Larry King international star mu mawulire okitegeera ku CNN yabeerako nga musajja wakabi okitegeera naye nga talina gwavuma akyaza abantu abakabi n'ayogera nabo nga tabavuma. What are the stars you can mention today in Uganda abali mu mawulire abamanyi abatalina ddate? Mu mawulire temuli mu star n'omu mu Uganda tetulina mu star munnamawulire ate aliwo gwe mumbuli kati nedda Jackstar Douglas MC Katsi abasajja ya Jax liriko star nedda secho Jackstar MC Katsi Douglas abasajja batalina date mu media ebanga libamaze. How can you react about this? Okubera nga toyina date kyekintu ekisinga obulungi kati olida amanya gomenye nze ng'omuntu ate abo bomenye mbatwalanga basita bange amanya gomenye kubanga abantu abo bonna nga bw'obamenye ogumenye Jackstar omenye MC Katsi omenye Douglas yes bebamu ku bannamawulire ba media personnels abakoze amanya nga tebalina muntu gwe bakolokota nga abantu bomenye abo bafuka basita olw'okuba nti nga tebalina gwe bavuma kati naawe Ivan Top TV sobola okuba star nga tolina govumye tolina gogereze nokola enkolagana ennungi n'abantu ate abo abanaakubeererawo mu bulungi ng'olina emikolo emirungi n'emikolo emibi kubanga mu nsi muno tulina okuexperiencing emikolo ebibi omukolo omulungi okubeeramu okulwala okufiirwa n'ebirala byonna ate ne wabayo n'emikolo emirungi nti ku mazaalibwa uzadde omwana Ivan bagenda mwanjula Ivan bagenda mukola bati Ivan awezeza emyaka bwegiti mawulire ne tujja ne tukusanyukirako so kati bw'obanga ozzo creatingawo hatred abayimbi ojoba bakukyawa oyotekako buchayi abayimbi abamu ojja kwekanga ate omukolo gwo tegunyumye ekitegeera abayimbi abaga Ivan naye avuma abayimbi tetujja kugendayo so twagala tukolagane nga buli omu afuna mugisa win-win situation